Soko tukubire tochi kati mu kalulunga bwe kali. Bwentunuulira Niyonshaba Jacqueline kansala ku district akiikira Muwanga ne Nakasozi. Niyonshaba Jacqueline y'omu ye vice chairperson wa district ey'Ekiboga. Loda Nakintu yesimbawo abadde administrator wa NRM okumala emyaka 10. Nakitende Sala abadde kansala okumala emyaka 10. Tuli fenna Jamila Nakakembo munnakiboga muwala wa Muzeyi Sebbiti wano ebukomero tumumanyi. Kempaka Patience naye tumumanyi w'Ekiboga mu ddwaniro. Wakati awo ng'abaana batandise okunoonya akalu kaabwe oba ani yakubira Jene simu oba Jene yakirota buloosi oba meeting bagituuza side ki n'asindika muwala bwangu nnyo pop tuba tuli awo nga kulukatandise omwana n'atugwamu wakati awo. Kakati from the blue n'atugwamu. Kakati tugamba nti akalu oba abaana bano yabateeka ku bunkenke ku muntu gwe batamanyi azze n'amagye aleese ssente azigabidde abantu n'akyusa obwongo bwabwe